kubate ngotegero of course olunaku olwalero tugenda kugenda maaso n'okubanga ate tukuba mu torch wano muri eggwanga Uganda akusana ogenda kati wali ebweru eggwanga bijje bigenda maaso n'okubanga byutambula kyolina okubanga okola agenda maaso n'okubanga yokumira ku mukutu guno gw'ensonga gwa 17 akawumuze mwenda Palo of Africa Radio era kikano ziri 37 ezimaze okubanga zaawukana ku ssaawa 2 za amachagana ag'olunaku olwalero bingi ogenda okubanga atandikira wano munda mu ggwanga era Uganda tukuba torch mu Startimes Premier League mwezagenze maaso n'okubanga zabadde of course olunaku lwabadde lwajjo ngenda genda maaso n'okubanga njitunulako kusandike mugenda okuba lunaku lugenda kuba lwaleero ngenda kubona byongamba ogera kusana ogenda ku wali mu Barclays Premier League okwogera ku nsonga ezo kusana UEFA Champions League game zigenda okubeera lunaku olwaleero tulabe ebinagenda maaso n'okubanga bigwera gwatuliza mukono ogwa 17 akawumuze bwenda butede kanalikire kate kwema yasodo okubanga yabadde lunaku lwabadde lwajjo era nga klabu yagenze maaso n'okubanga yabadde esamba lunaku lwajjo yabadde wakati wa klabu emanyiddwa konga bulu badde bagenda maaso n'okubanga basamba klabu ya UR game eno yabadde genda maaso n'okubanga esambwa side za wali Bugembe era game yagenze ogenda maaso n'okubanga egwa byagwerede mazi ya klabu ya UR abagenda maaso n'okubanga asoloza omusolo wano munda mu ggwanga Uganda bakubidwa egozi abadde 2 ku bwerere bagenze maaso n'okubanga bakutemu yadde ne golo nemu ne bagenda maaso n'okubanga malirize dakika 9 nga mpira bagenze maaso n'okubanga bagubakwe kubanga klabu URA no juke gena maaso n'okubanga abadde ina mipira sibye gena maaso n'okubanga esinga abalala niyo mpira ogenza ogenda maaso n'okubanga kunsika goza ade 2 kubera mvuka manyiddwa ku nga Richard Wandiaka yagenze maaso n'okubatadewo embero na kulaba tirwanjo agenda maaso n'okubanga kuba gozi ezo ezabadde 2 za sodo kwa zabadde klabu ya Bule n'obuwanguzi onaku laba tirwanjo munteekateeka ezimanyiddwako nga eza Startimes Premier League wano munda mu ggwanga Uganda ebiro wetu esobodde okubanga ate etambula gwatuwuliriza olunaku kibatambudde bulungi ku site eyo omvuka Richard Wandiaka agenda maaso n'okubanga ateekawo embeera olunaku lwa games genda maaso n'okubanga ziddamu okusambibwa era muri GM wano munda mu ggwanga Uganda zimu games ogenda maaso n'okubanga atolinda of course olunaku olwalero tugenda maaso n'okubanga tulabako era nga klabu emanyiddwako nga eyamba Rosita agenda kujja mu game y'olunaku olwalero nga asamba klabu emanyiddwako nga eya Vipers agenda maaso n'okubanga anoonya bulamu jjukira anti agenda maaso n'okubanga alabika bubi nnyo ddala gwatuwuliriza abula ajja mu game eno agenda kukola ku St Mary's wali ekitende osobola ogenda maaso n'okubanga alaba ateekawo kyonna kyonna kisobola okulaba nga ate agenda maaso n'okubanga ate awangula game ye okulaba nga ayinza ogenda maaso n'okubanga surviving ekyambe okubanga ate eri wansi mu kibayita big league wano munda mu ggwanga era Uganda alina kubanga ate ateekawo performance ey'amaanyi kyonyinza okukola kiyinza okubeera ekizibu nnyo ogenda maaso n'okubanga ayimiza klabu ya Vipers olunaku kyo klabu ya Vipers esooka ali waka ate agala agenda maaso n'okubanga ayongerayo lead ye agenda almost ku point nga 10 agende maaso n'okubanga balangula ekikopo kya season ejjukira nti klabu ya Kesa musinga point singa 7 so agala kubanga akuba ku game eno ayongera ogenda maaso n'okubanga ateekawo lead ey'amaanyi okulaba nga agenda maaso n'okubanga wangula ekikopo ky'omulundi guno sembera bwe tugenda maaso n'okubanga etambula naye nga yombala ajja mu game eno nga anoonya bulamu buka anoonya survival for the future okulaba nga abako kyagenda maaso n'okubanga akola ate bitambula bulungi neka tugenda tulabe binagenda maaso n'okubanga biggwera the Anchor Lions nga bagenda maaso n'okubanga ate bateekawo embeera kyolina ogenda maaso n'okubanga tutunulire nnyo ajjukira ntiimu ya Mbarwa City agenda kusamba klabu ya Vipers naye nga mu Vipers mulimu ba OB baabwe simanyi bagenda kubanga abakolera omuvuko yamanyiddwako nga Hilary Mukunda ne Mwali agenda kubeera mu game eno kusana omuvuko amanyiddwako nga Paul Mucheres nabo bagenda kubeera ku side ya Vipers ajjukira bali side ziri Embarra ne bagenda maaso n'okubanga basaidira okujja ku tiimu eno ya Vipers simanyi bagenda kubanga abakolera naye ndowooza omuntu yenna ayinza okwagala okubanga ddala ku klabu ngeyo gyabadde agenda maaso n'okubanga asambira omupiira noza klabu ya Mbarra ayinza okuba eyolekedde akaseera akazibwe nnyo nga bagenda ku St Mary's ekitende olunaku lugenda kuba luwaliro mu nteekateeka ezo eza Startimes Premier League wano munda mu ggwanga era Uganda so tugenda maaso n'okubanga ali tuvaako awo ageme agenda okubanga ebeerayo bannaffe amanyiddwako nga abakesisi abali wansi w'omukulu amanyiddwako nga Kooki Mole Byekwaso bagenda kujja mu game y'olunaku lwalero bagenda kukola side za wali Ebombo nabo nga baagala agenda maaso nakubanga bakendeza ku lead ya klabu ya Vipers game eno egenda kubeerawo games sasa zigenda kubeera 8 singa banagenda maaso n'okubanga bangula game eno ne maximum point bajja kubanga bagenze maaso n'okubanga ate bakendeza ku points bako gap wala klabu ya Vipers zebasinga bagenza at least singa ku points 4 zinagenda maaso n'okubanga zibabula singa banagenda maaso n'okubanga bangula game eno kuba ijo genda maaso n'okubanga esooka game eno egenda kubeera wali Ebombo nga basamba klabu emanyiddwako nga eya UPDF eri wansi w'omukulu amanyiddwako nga Brian Senyondo omutendesi wa klabu ya UPDF gwatuliza of course olunaku olwalero tukimanyi mu UPDF ate tugenda maaso n'okubanga erabika bulungi bwogenda maaso n'okubanga weetegereza nena baze mu game eno nga bw'oba oli bagamba bayagala kubanga ate bagenda maaso n'okubanga abajjuka klabu eno eya KCC ebadde ogenda maaso n'okubanga ate erabikako mu kisaawo okusaba omupiira oguli competitive bakoma kola gaali maliri gaali game emu ne ttiimu ya poliisi ennaku z'omwezi nga 10 nozazani 10 bakoma okubanga bakolayo bakola maliri awo so ogenda maaso n'okubanga bayagala maaso n'okubanga balabikamu
bali tebasamba ajukira nti Stanbic Uganda Cup bali bavaamu ate babadde n'abavubuka ku national team badagenda maaso n'okubanga esamba wali munda mu ggwanga ya Uzbekistan yabadde bagenda maaso n'okubanga basambira so tebasobodde kubanga basamba games zino eno so tebagenda kuddayo wadde tebaddamu kulabikako mu nsiike so bagenda kuddamu olunaku olwaleero ogenda maaso n'okubanga ate basamba omuzannyo oguli competitive naye bajja mu game y'olunaku olwaleero nga baagala bwagazi funa maximum points oba kubanga bawangula game eno kiyinza okuba tasa kyokubanga ate batangaza emikisa gyabwe okubanga bawangula ekikopo ky'omulundi guno singa bagenda maaso n'okubanga bafuna points 3 club ya Vipers gyokubanga genda maaso n'okubanga ate eyongedde okukiggala eyongedde embeera y'akazigizigi ng'eyongedde otangaza emikisa gyawe so Kochimula ajja mu game eno agambye nti point zino so kituufu azeetaga ate nga ge mazima kesi kyetaga point zino singa bakongera teeka pressure ku ttiimu ya Vipers okulaba nga ate bamubbako ekikopo ky'omulundi guno gw'atuuliza mu sizoni eno eya Startimes Premier League naye bw'ogenda maaso n'okubanga ate otunulawo katono nnyo mu nsisinkano ze bagenze maaso n'okubanga basisinkana ezisembyeyo tugenda kubanga tuzikuwaako bakasinkana n'emirundi giwerako ddala nga 9 wakati wa club ya UPDF ngesamba club ya KCCA wabula kusisinkana ezo 9 club ya KCCA egenze maaso n'okubanga ewanguddeko ensinkana 6 zonna egenze maaso n'okubanga eziwangudde ate nesobola okubanga baluuzinzemu omupiira gumu gokka ne bakola amaliri ga mirundi ebiri ku nsinkana 9 zibagenze maaso n'okubanga basamba wakati wa club eyo eya UPDF ne club emanyiddwako nga ne club emanyiddwako eyo nga eya KCCA embeera bwe tubagenda maaso n'okubanga etambula gwatuuliriza ku mukutu gwa 17 akawumuze mwenda Pearl of Africa Radio